tekikusalanga mu mutwe nti waliwo olunaku lwe bulikya nga Bugingo ne Makula baawukanye. Ebyo sitaani byayagala. Kiki ye batuvuma? Omwana omuwala yayimba oluyimba edda, kiki yonvuma? Pastor Bugingo ne Susan Makula bali mu katendo bano abeera z'omukwano ne bali ne social media inbox era ne bagamba bannaye byonna mu byogera naye ffe tetusobola kubanga twawukana oluvuvumo lwonna. Pastor Bugingo ne Susan Makula balusambaza. Nja kusabira awenyi nti Pastor Bugingo video nomusoke mujimpereka like subscribing akikulu nnyo wabulanga Pastor Bugingo agambye mwenna abaloza mbu tugenda kwawukana mufune amazzi mwenyo. Kati no Susan Makula atabukidde omuwala oyo gwe mubadde bulijjo muleta bwati bwagambye era bulabudde abawala bonna abegwanyiza Pastor we Pastor Bugingo. Teryasobola ate teri muntu mu Uganda muno oba mu nsi Katonda gw'asitudde ng'alina ebyokola ng'akyalina obudde obuvuma abakoze emirimu. Taliyo. Osange hamu ng'ali ku Pastor Bugingo avuma ku social media. Oba obudde abujjawa. Naye bano abali ku ddato gwe beewoze. Pastor Bugingo awadde abawala bonna abamweganyiza amagezi. Bugingo ali luno olunaku olwaleero video eno egenda nawe kunyumira wabulaga agwagala ogende Canada. Aba Spurs Tours and Travel bakugamba basooka okutwala e Canada ate ng'osasuddeko ekitundu. Kitegeeza bw'okwata akasente ko ndobawako ekitundu nomala okugenda byonna ne biyitamu obeera assured nti oli neeyo otandise okukola ate n'obanga obasasulira ddala. Kati osooka kusasula ne mu bitundutundu ate bo ogwayo gakutwala. Nkugambye ba Spurs Tours and Travel ennamba zizigwe ziryawo ku mukono gwa Sheikh Ashraf ye akusomereddwa ate tusinga oba ogenze nga ba Spurs Tours and Travel bakututte bulungi ate emirimu ne giba nga gyekola gyokka nawe ali gy'oli mwagala be nga emirimu bongeramu obujuusi asobola kuba nga abikolerako. Kati Pastor Bugingo abazinidde namu ku mazina kamukuwe ate naawe ogambe ye. Esanyu naye Pastor Bugingo ye ayongedde okulumya ba social media inlaws era bagambye mwe temumanyi na kumanya. Kati n'omuwala aye bwe twogera agenda kubulira ebimuluko wabula ono amuyimbidde n'omuyimbira. Wulira wano gwatali mukwano kikyoli mu bannaye wulira.
engalo ez'awaggulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twali tusirise nga situgenda kunyega kigambo. Emikwano gyange bangi abali mu ofiises ennene bankubidde amasimu. Ebintu bituuka ku masimu ga buli muntu nga bifaanana ngeri n'ayagala azuule kati olw'okuba badde bakubira nze kennyini. Era ne mbaddemu ne mbaga nti badde temumanyi? Tukumanyi. Kozi oba mumanyi mujjukirenga nti nyina values ate nzissaamu ekitiibwa kinene. Nze bwe mba saagala bulokole mba nyina okulangirira. Bwe mba njagala kukola bya butali bulokole sibikolera mu bulokole. Omwana omuwala yayimba oluyimba edda kiki y'onvuma nvaako siivuganye naawe bigambo byange si bingi aloozi yo yasiima ebyo byenkola. Awali abaagalana sitaani aleetawo akajanja akamala naye ffe waffe talina waayita. Ntegeeza ekkanisa n'eggwanga n'abasigadde mwenna. 1. I am a man of principles. I'm a man of integrity. I stand for my values. I know who I am. Ono omukazi ne sitaani akimanyi nti mukazi. Katonda ankoze bulungi naye bino byendi ne bwendabika. Omukyalo ono Swaba Champ kyogamba gudu kyagala tokimanyi. Gudu tayagala kusoma gwe olw'omuntu akusomera munne agenda asomere masomero g'abaana bagagga. Gudu ekintu kyagala kuva dda okimanyi. Ayagala kuzimbira mama we ennyumba. Ate ngira gudu mwamugamba ennyumba mama logizimba. Swaba Champ mulime kufuuka ba dictator mwana. Swaba Champ amazima gudu kyagala tokimanyi. Kyogamba munne mwagala tufuula basiru. Kyogamba munne gudu ekyamuddusiza Kabira tokimanyi. Lima kulimba bantu mwala. Mwaka gumu n'ekitundu gudu wabadde otalaba nnyumba ya nnyina nga tokimanyi kyekyali kyamuleeta kunoonya busente kuzimbira mama we ennyumba. Era yalabye obusente tebuliiwo oba yalabye ennyumba tagiraba n'adduka n'agenda. Ng'ate wano Swaba Champ mwatugamba munne ennyumba yaggwa dda.